Nagamba nti nvuga akagaali n'ensiiba mu kyalo n'endya amapaapaali ne ffene. Abalala agenda mu kyalo banaye munsalire ffene oyo. Nabako bannanga abayimirira bali mu mmotoka za gavumenti n'alagira bamuleetere ffene. N'asigala ng'asoma amawulire atudde mu emabega. Abaana ne balooka bamuteerayo ffene gwe bakubye emiggo oba bw'atuuka awaka abeewo abagamba ata. How come nze kati kasinza kugula ffene nga sivudde mu mmotoka yange ne ngenda ne mukubako ne muunyako n'ensaaga nabo ne mbagamba gwe mukubye emiggo muzze eri munondereyo ayengedde natural mbawe ssente zammwe ze mwagala mbaleka mu nseko naye nga nfunye kye njagala. Siyinza gamba bakozi bange nti munsalire ffene. Bw'osala ffene oba epaapaali, it is part of the fun. Abantu baagala nnyo hyping up their lives in a manner that will not really give you fun. But if you are that type nti toyagala masanda kukoonako, fine. Lya ffene omusosole omuliise fooko. Naye ate abantu abo basinga okwagala okuliisa ffene fooko. Mwana wa taata abo be baaliisanga ffene nga bamuluma na mimwa. Ne bwe bakula mmwe bati ne balooka bagamba nti nze sikyaddamu kuliisa ffene njagala bamunsusulire. Naye ng'ate omusajja ye aliisa ffene n'emimwa. Where is? Era gwe nze sirinaamu buzibu because my biography must be clear. Nze wuuno, this is my birth certificate. At least nze omuntu bazaalira mu kibuga nga bakadde baffe basobola okwishyuinga birth. This is a genuine birth certificate. Fees zabanga sente mmeka? Siringi 5. Zizino fees 5 shillings. And a birth certificate yali registered on the 28th of April 1966. Ngi yali Commissioner General wa Buganda ye yali YF Nali Makulubya, Government of Buganda. Nze banzalira New Mulago Hospital. Yino wano place of birth, New Mulago Hospital. Naye kati ate omuntu tata wange his address Gabriel Kirabira, Lubaga Road. Tata wange yali abeera ku Lubaga Road. Ne mama wange yali abeera ku Lubaga Road. Siba mbagamba banzalira mu kibuga. Naye ate nze nnyumirwa obulamu bw'omu kyalo gye nagenda nga ndi mukulu. Naye ate abaazaalibwa mu kyalo ne batamu obulamu bw'ekyalo. Nze ate ekyalo ne nkizuulamu gold mine wa ssente. This one, John, ojja kugirikodinga olaga abantu my birth certificate kubanga kitange gyali ne birth certificate zino ndowooza temukyazirina. Obwomwe buli fake. Imagine a birth certificate of 1966. It is still available. What does that tell you about this man? He keeps records. Of course, Tata wange no record ya jimba. But my father keeps record. I keep record. Nti omuntu asobola okulaga egundi ye, passport ye ya 1990. Nsobola okulaga ne ticket yange. Because tebatukkirizanga kuyingira mu Republic of South Africa. You fly and go to Gaborone. From Gaborone you go to Lesotho and first work in Lesotho for some time before you enter the Republic of South Africa. Okwo kwe baatukoneranga ku mpapula, kwe baatukoneranga nga tebakkiriza kukoona mu passport kuba passport tezatukkirizanga. Kati n'otunulira olwaleero omuntu nze Jan Smuts twaziflyingirako in 1992. You know, Jan Smuts in 1992. You fly from Jan Smuts, you go to Cape Town, you go to Durban, you go everywhere. But well, my message today, I hope it inspires someone to get to know, omusajja ono gwe tubadde tulaba nga mulimi, n'omulaba nga alima kasooli, n'omulaba nga alabirira obuyana, n'omulaba ono omusajja yavuganga zi BMW up to 200 kilometers on the freeway. Nga for us we used to fly BMW M3 eri mu namba 3 nga eri mu 108 ekyakusaba omalo giyingiza 2 ng'okogiteeke mu namba 4 nga waliwo obuvubuka bwa Opel Kadett TS M3 ita kakuyitangako nga kalinga rocket. You know, oli mu lane 4 naye ng'eriyo lane 5 eriyo lane 6 ey'aba Ferrari ne Lamborghinis ne Porsche. Tabu. But anyway, buli omu waali walabire omwezi n'enjuba.
n'abali wano naffe tunyumirwa obulamu bwaffe balaba ebusiika nabo nga banywe okwetoolola mu roundabout ng'agiyita ku ffe abaana yaleetanga BMW n'agyetoololeza mu compound. I know how okukyusa emmotoka n'etunula gyevudde. You just break and pull the handbrake. N'ekyuka n'eyeetoolola n'etunula gyevudde. Naye egyo gyali myaka egyo. Naye kinsanyusa nnyo bw'olaba abantu muzeeyi nga tebamanyiitire. Kyekyo John.